إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا والسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وتركنا على محجة البيضاء لا يزيغ عنها إلا هالكون. أيها المؤمنون، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله جل وعلا، وتلك وصية الله للأولين والآخرين. إنه من يتق الله يجعل له مخرجا إنه من يتق الله يكفر عنه سيئاته إنه من يتق الله يعظم له أجرا إنه من يتق الله يرزقه من حيث لا يحتسبه. matenda amajjuvu ga Allah era tumwekengerizaamu Allah subhanahu wa ta'ala eri obubi bw'emyoyo gyaffe. Nsabinga n'emirembe okubeera nga bidde eri omubaka Muhammadi n'ennambirwa omwoyo gwange nejjamu okutya Allah, kubanga omuntu bw'atya Allah, Allah amuteerawo obufulumiro nga bw'olaba abasajja abasatu abaali mu mpuku bayanjula mirimu gyabwe emirungi, Allah n'abateerawo obufulumiro, naye ng'ejjinja lyali libabisse nga bonna obwongo bukomye. Omubbo kwe kuleeta ekiteeso ekyokubeera nga buli omu ayogerayo omulimu omulungi gwe yakola ku lwa Allah. Era mwana wattu eyali ensonga okutya Allah eyabafulumya mu kinnya oba mu mpuku n'emirimu gyabwe. Bw'otya Allah, Allah akugabirira w'otasuubira kufunira, era bw'otya Allah mwana wattu empeera yo agigejjesa. Okutya Allah, baganda bange, it is not optional that if you wish you can. Si kigambo kya kyeyagalire kunze nammwe nti oba oyagala osobola, oba toyagala okireka. Bal wajibun ala kulli muslimin, kyatteeka ku buli musiraamu. Tugenda kwejjukanya ku alfawzu, okwesiima oba okuwangula birida Allah subhanahu wa ta'ala, okwesiima oba okuwangula n'okusiimibwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala.
أمة الإسلام، إن رضا عن الله تعالى مقام جليل من مقامات أولياء الرحمن، ومنزلة عالية يحققها الموفقون عن عباده الكريم كريم المنان، وهو يعني رضا العبد بفعل ما أمر به وترك ما نهى عنه، يعني وقبوله لما فيه سراء okusiimibwa Allah. Baganda bange, kigambo kinene mu bigambo omuddu byasobola okukola. Kugamba a'zam kyekisinga obunene min aljannati, okusinga ejjana, wa naimiha, n'ebyengera byayo. Allah okubeera nti kyokoze, Allah wange asiimye, Allah okugamba nti nsiimye, ekyo kiri a'zam, kyekisinga obunene okusinga ejjana, wa naimiha, n'ebyengera byayo. Hadithi erimu sahihaini من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أقامت إن الله تبارك وتعالى يقول لأهل الجنة، أقامت الله أقند أقام بابان توابا لبيرا مجنة، يا أهل الجنة يا أهل الجنة، أبايم وأبايم قد الجنة، فيقولون لبيك ربنا وسعديك، بمدهم بغامنت لبيك بانكولي الله وابي، الله غندا بغامنت يا أهل الجنة، ودوا ما زوكو ينجر الجنة، ني الله جنة شنتو أعظم من الجنة ونعيمها، اكسينج الجنة نبينجر بيهايو. Allah abakoole oluvannyuma lw'okuyingira ejjana abagambe ya ahla aljanna, abayimu abali mu jjana, bagambe nti labbaika rabbana wa sa'adaik, bamwanukule Allah waabwe, bagambe nti nga bw'onogamba nti wangi Allah wange. Abagambe Allah subhanahu wa ta'ala, hal raditum anni, Allah ababuuze nti kyemba wadde muli basiimu, muli mujjana olwedde, naye hal raditum, muli basiimu? Fayaqulun, bagenda kumuddamu nga bagamba wama lana la narda waqad a'taytana ma lam tu'ti ahada min khalqik. Bagenda mugamba Allah subhanahu Allah waffe, tusobola tutya obutasiima waqad a'taytana, nga otuwadde ma lam tu'ti ahada, kyotawanga wadde n'omu mu bitonde byo, obadde n'ekitonde kyo n'ekimu. Allah abaddemu abagambe ana u'tikum afdal min dhalik, ngenda bawa ekisinga obunene okusinga ekyo. Qalu ya rabb, bagenda kuddamu nga bamukowoola, Allah waffe, wa ayu shay'in afdalu min dhalik, kintu ki ekisobola okubeera nga kya bbeeyi kinene nnyo okusinga ejjana? فيقول سبحانه وتعالى أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. الله bagambe nti mbataddeko okusiima kwange,
era temugenda kuddamu kubeera nga sigenda kuddamu kubeera nga mbaako ne gwe nnyiigira mu mmwe. Era hadithi eyo eri mu sahihaini etegeeza nti Allah okusiima kyekyesinga ebbeeyi okusinga ejjana n'ebyengera byayo. Kyova olaba abaakulembera Allah abalaga nti radiyallahu anhu wa radu an. Allah yabasiima nabo ne basiima bye baakola ennyo. Nga olaba nti lumu bava mu lutalo nga balina ebisago balina obulumi, ate Allah ng'alina olutalo lulala lwabalagira olutabaalo okgendamu, okutuusa bamunafiquuna bwe babagamba nti la tanfiru fi lharri, bannaye temulwana mu bbugumu. Ebbugumu ishtadda alharri, ekugamba ebbugumu lyamaanyi nnyo. La tanfir, temuddayo mu lutalo. Allah n'alyoka amulagira sallallahu alaihi wasallam abagambe nti qul naaru jahannam ashaddu harra law kanu yafqahun. Bagambe nti omuliro jahannama ashaddu harra, gwe gusinga okwokya okusinga ebbugumu senga babadde bategeera. Basahaba ridwanullahi alaihim ajmain ne baddayo mu lutalo. Allah kwe kutuusa n'agamba nti radiyallahu anhum. Allah yasiima, Allah yasiima. Teriyo baganda bange kyabbeeyi kusinga kukola kintu ng'onoonyaamu marudaat rabbik, ng'onoonywamu kusiimibwa Allah. Teriyo kisinga value. Kyova olaba olwaleero abantu bintu bingi nga tetubimanyi. Oli bw'abeera nga asoowaganye ne mukyala we, asoowagana naye olusoowagana olwa intiqaamu, olw'okwesasuza, era ne bw'aba alina kyamukolako amwesasuzaako weesasuza. Naye Allah tabaraka wa taala bano be yasiima byonna baabikolanga nga banoonya eki? Marudaat arrahman, kusiimibwa kwa Allah. Kyobula bakugamba nti Muhammadun rasulullah walladhina ma'ahu ashidda'u 'ala al-kuffar. Limadha yaf'aluna hadha? Abalina omubaka Muhammad lwaki be yali nabe baali bakambwe nnyo eri abatali bakkiriza? Baali bakambwe nnyo lwa nsonga emu, yabtaghuuna fadla min rabbihim wa ridwana, nga banoonya bulungi obuva eri Allah waabwe ne Allah waabwe okubasiima. Banoonyamu ridwan al-khaliq, okusiimibwa omutonzi kyekyokka. Olwaleero omuntu bw'aba agaba ekibonerezo akigaba lwakiruyi, bikhilaafi sharia. Allah okussa amateeka yagassa lwa rahma, lwa kusaasira kwayina kuffe. Naye olw'okuba nti ebikolebwa bifaanagana n'ebikolebwa mu busungu, abantu balowooza nti kwali si kusaasira. Naye innama shuri'ati, mazima amateeka gaateekebwawo rahmatan lana, kusaasira ffe, kusaasira ffe. Nga olaba omuntu wabeera n'omwana
omwana nazza omusango, abazadde ba mirundi ebiri. Waliwo omuzadde asiŋŋaana omwana oyo ng'azzizza omusango, n'agamba naye omwana ono okusinziira ku ntegeera ye ey'obuto ekyo kyalina okukola, naye we si kabonereze tekajja kuyiga. N'akayita n'akakuba, naye ng'okukuba kwakakuba si lwa kiruyi nti ayagala kwemala ssungu ku mutima, wabula akakuba lwakuka addaba, kukazaamu ki mpisa. Ne wabaawo omuzadde omulala n'agamba omwana ono ayasizza essowaani naye kendi mukwatako, nga olina obusungu bwalina wano bumutta. N'agamba kendi mukwatako omwana oyo alindaba. N'akwata omwana omuzadde n'amukuba, abamu babatuuza ne ku puleeti nga kubasigira capati, n'akwata akana n'akatuuzaako, ne bakalaga ku mawulire nga kayidde kamaamu oba kataate mabega konna. Lwaki? Oli yakikoze lili intiqamu, ayagala kwemala kiruyi. Shariha y'obusiraamu amateeka gano gateekateeka. Tulina okukimanya baganda bange nti ekigendererwa kya Allah rahma, kusaasira. Kyobula bulwaliro abantu babiri basoowagana, olaye bali bagambye nti walladhina ma'ahu ashidda'u 'ala al-kuffar ruhamahu bainahum yabtaghuna fadla, bakambwe nnyo naye nga obukambwe lwaki babukola? Banoonyaamu Allah basiime. Kyobulaba omukkiriza oba wakaana alayhi salatu wassalam ya'dilu fi hubbihi wa fi bughdhihi, nabbi yalinga yenkanyankanya mu kwagala kwe ne mu kukyawa kwe. Naye olwaleero ffe buli gwokyaye kwemala kiruyi, kwemala kiruyi, si lwa kusaasira. Olaba omuntu ne waaba agenda kuttibwa, obusiraamu bwateekawo nti bw'aba wakumutemako mukono balina we batema. Bw'abeera wakugibwako nsingo, bakozesa ekiso ekisinga obulungi, okisinga okusala, era bamugira omulundi gumu tasobola kuddamu. Lwaki? Nabbi nanti atukubiriza n'agamba nti wa ahsinu fil qatili, mulongoose ne mukutta, beera n'ekisa. Amateeka g'obusiraamu abasinga tukola kyennyume kyago nti buli anyiize kyokola okikola kwemala kiruyi, naye nga shariya si bwe baagikola. Bandibadde ng'omuntu gwe bagenda okutta bamusalako okutu, nga olaba Islamic State ne bakuteeka wali, ne bamusalako enyindo ne bagiteeka wali. Si ekigendererwa kya Allah kwali kumusaasira, bamutema lumu kumusaasira n'awona lumu obulumi. Naye ffe tetulina kusaasira. Yensonga lwaki olw'okuba ekyo kitubulamu tetunoonya Allah atusiime. Bwe mubeera mwasoowaganye nga olaba groups z'aba wakati waffe, okunyiga kwaffe wakati waffe, kizibu nnyo okubeerawo reconciliation, kizibu nnyo okubeerawo reconciliation. Abasiraamu ne bagamba nti it is too much, tuddiŋŋane. Waliyo abalina ebiruyi, naye bali basahaba ebiruyi tebaabibeeranga nabyo ku mitima. Lwaki? yabtaghuna fadla min rabbihim wa ridwanan, baagala Allah waabwe abasiime, nga banoonya ti nkola kino Allah kyayagala era kyasiima, nti nkikola lwakuba Allah kisiima. Naye ffe buli akola kyokola okikola lwa kiruyi. Ne families kyova olaba bwezityo bwe zifaanana. Musiraamu ayagala ate omukyala amulabe ng'abonaabona, era walaba wamwogereza awulira bubi. Lwaki? yamuta lwa kiruyi, nti kendi kuta musiraamu oli bonaabona, ayagala alabe nga teri yazzeemu kumuwasa.
alyoka gwe kiruyi amugambye olabe obonyebonye nagamba musiraamu bali balinga yabitaguna fadla min rabbihim sahaba ono ngaamuwasa n'amutoli n'amuwasa ng'ono talina mutawaana kubanga ye yamutadde lillah nga sikyasobola olina nga tamulinako buzibu naye gwe omuta lil intiqam kwemala kiruyi kizibu nnyo Allah okutusiima baganda bange yensonga lwaki tugenda kuwangalira mu bulamu obudobonkana n'okuddawo Bilali Abi Dharri idha ma nasitu asingana Bilal ibn Rabaha rajulun aswad kaddugala ngali maaso gabe bitibwa bwarabu abeero nabagamba mithla hadha afananako ngono madha yaqulu lakum abagamba ki mwabeki abebiti ono kaddugala abagamba ki faghadiba radiyallahu ta'ala anhu Bilal nanyiga فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ندك والنبي نامبولira ebibaddewo ombaka nanyiga olunyiga asingana Abi Dharri namugamba Abi Dharri agamba nti sallamtu alayhi namutolera salamu naye sijjukira oba yaddamu salaamu mbaka oba teyagiddamu olw'obusungu bwe yali ayina namugamba ozzeeyo ngaaliwo mwayogerera nti kunna fil jahiliyatin wa sharru twali mu jahiliya mu mulembe ogusinga obubi fajaana Allahu bihadha ddin Allah n'atujjira ne kino ekyengera ky'obusiraamu nabbi namugamba nti eyo gyozzeeyo fabaka bukaan shadida min khashyati llah n'akaaba Abi Dharri olukaaba mu kutya Allah n'anoonya Bilal ibn Rabaha waali n'amugamba Bilal njagala nteeka ensingo yange wansiiwo onninnyeko okkirize nti nkwetondedde nkusaba onsonyiwe nakka wansi Bilal n'amugamba sisobola kubeera nga nkulinnyako muganda wange fabaka Bilal ne Bilal n'akaaba nanga sisobola kuva liyo gye nkuwa muganda wange sisobola kukulinnyako n'akwata Bilal ne beegwa mu kifuba ne bakaaba amaziga yabtaguna fadla min rabbihim wa ridwanan banoonya bulungi obuva eri Allah wabe ne Allah okubasiima ne beegwa mu kifuba ne bakaaba olw'oluganda lwe balina olw'obusiraamu mayubukikum kyekibakaabya oluganda kyenakoze kyabadde kinene muganda wange nzaani akulinnyako Bilal naye ng'alaba tawera kulinnya ku muntu Bilal alaba tawera kulinnya ku munne ku mutwe naye ffe bw'oba onyiize ekiraga nti ffe tetukolerera kusiimibwa Allah onyiiga n'oggalawo ti wallahi billahi tallahi siri kusonyiwa wallahi billahi tallahi siri kusonyiwa naye bali bwe yalabangamu Bilal bamukakkanyiza rajulu kaddugala abagamba kyono bwati ono wawansi bwati abagamba ki Bilal yanyiiga n'akaaba bamukakkanyi yawulira ennaku miskini naye okugenda eri olw'okuba nti Bilal ibn Rabaha nabbi gwe yawulira ebigere bye mu jjana olw'okuba nti yasaalanga iraaka bbiri bwe yamalanga okufuna wuzu yali anoonya Allah amusiime mu busungu bwe yagamba sisobola kulinnyako kam minna bameka mu ffe ng'olina gwe wanyiigira naye nga newe kibeera obusungu bwo tebulikka wabula oyagala mutomeza mmotoka bwe oba ovuga mmotoka ogamba omusisaamu oyo ne musiŋŋaana mutomera wallahi mutomera oba bansiba ne bansiba obusungu bwayina
intiqaamu tesobola kukutuusa kufuna marudaatillah. Okwemala ekiruyi mu busungu tosobola kufuna kusiimibwa Allah. Bila Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu temwerabira omuyahudi bwe yajja n'amuvuma n'amukakkanya. Abu Bakr n'asirika ng'omubaka sallallahu alaihi wasallam aseka paka Abu Bakr bwe yanyiiga naye n'anyiiga nakyo n'agamba bwe yanyiiga omubaka naye n'anyiiga fataghayyara wajhahu sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakr n'agamba ya Rasulullah oli muntu kikaaki omusajja nvuma anzikakkanya ng'oseka kakati neerwanako nange muddiza ate onyiize. Abu Bakri y'omu lumu omukozi we yagamba nti sigenda kuddamu kukuwa musaala. Allah n'amugamba nti ala turiduuna an yaghfira Allahu lakum, temwagala Allah kubasonyiwa. Lamma nazalat hadhihi al-aya, aya eno bwe yamala okukka olw'okuba yabtaghuna fadlan min rabbihim wa ridwanan, aya bwe yamala okukka nti mwagala mmwe basonyiwa, Abu Bakri n'agamba nti nkwongezza n'omusaala, mbadde nkuwa mutwalo ngenda kukuwanga 3. Lwaki? Ayagala Allah amusiime. Kino kye mbadde nkoze ekyokunyiigira Allah wange takola ki? Takisiima. Lwaki bakola ebyo? Yabtaghuna fadla, banoonya Allah waabwe kola ki? Kubasiima. Era okulaba Allah akugamba radiyallahu anhum wa radu anhu, naye lwaki? Dhalika liman khashiya rabbah. Allah talina kyayinza kuwa muntu amutidde okujjako okumusiima. Dhalika liman khashiya rabbah. Lumu mata Ibrahim yafa, ibnu nabi sallallahu alaihi wasallam, mtani wa nabi. Fabaka alayhi salatu wassalam, mtabani Ibrahimu mtabani wa nabbi bwafa, nabbi akaaba n'agamba nti ma naqulu wala naqulu ya Ibrahim inna bika la mahzunun, tunakuwazibwa n'okufaako Ibrahimu, nera naqulu wala naqulu, tetusobola kwogera illa ma yarda rabbana, okujjako Allah waffe byakola ki? Byasiima. Nabbi yanakuwa lwa mutabani we okufa, n'agamba tetusobola mwene nnaku tetusobola kwogera okujjako Allah byakola ki? Byasiima. Omuntu bw'afiira omwana ayogera byonna, ne bamugamba ajja ati wandigumiikiriza, n'amugamba olaba kuba si ye ggwe. Omwami bw'aba yamufuddeko oba amukyaye, asalawo okwetuga. Lwaki? Obulamu bwe anoonya byayagala wabula tanoonya kusiimisa Allah. Agamba kanneetuge, kisinga okuswala. Ebigambo abaakulembera nabbi agamba nti Ibrahim tuli banakuwavu nnyo ng'akaaba, anasinga bw'agamba, naye tetusobola kwogera okujjako Allah waffe kyakola ki? Kyatusiimako. Yogera Allah kyasiima ng'ofiiriddwa. Yogera Allah kyasiima ng'ofunye challenge. Yogera Allah kyasiima nga mukyalawo gw'osinga okwagala akukyaye. Yogera Allah kyasiima. Yogera Allah kyasiima muganda wange ng'omwami wo gw'olaba nti yeyekkaaliyo, omwami oyo yeyekkaaliyo, ate nze ndijjawo omwami amufaanana
yogera Allah kyasiima ng'omwami we yakukyayi. Omukyala ayitibwa Ummu Salama bwe mba seerabidde baawe yafa. Bw'amala okufa mu lutalo nabbi n'amugamba nti yogera ebigambo Allah byakola ki byasiima. Allah agenda Allah akuwanyisizaamu ekisinga obuki obulungi. Nabbi yagamba omukyala oyo n'amugamba nti nsaba Allah abeere nga akuwanyisizaamu ekisinga obulungi nga bw'ogamba nti Allahumma ujurni fi musibati. Ayi Allah wange nsaba okole ki ompise mu buzibu buno, mpaamu empeera mu buzibu buno bwondeetedde. Wakhuluf li khayran minha, ompeemu onsikizeemu n'ekisinga obulungi ku kiri ekikoze kitya ekivuddewo. Omukyalo oyo yagamba nti saategeera hadithi eyo ng'omwami wange afudde, kubanga obulamu bwange bwonna yali mwami wange. Okutuusa Allah we yampanyisizaamu ekisinga obulungi nampa omubaka Muhammadi, omubaka nga yasinga buvaliyo. Omukyala we yatebenkera n'agamba ebigambo bya Allah bwe biti bwe biri. Bw'obanga ofunye ekizibu yogeranga ebigambo ebyo ng'osaba Allah okubeera nga akusikizaamu ekisinga obulungi. Allah agenda kuwa ekisinga obulungi. Oyo omukyala yagamba nti kwolwo lwe nnategeera ebigambo by'omubaka Muhammadi. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti omuntu agamba nti raditu billahi rabba wa bil islami diina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan, buli ayogera ekigambo ekyo n'obyogera ku makyanga bukya n'olweggulo agamba nti haqqan ala Allahi an yurdiyahu yawma alqiyamah. Haqqan ala Allahi an yurdiyahu yawma alqiyamah. Omuntu ayogera ebigambo ebyo nga bukya n'olweggulo, raditu billahi rabba, ndi mutebenkevu, ndi musiimu okubeera nti Allah ye mulezi wange, wa bil islami diina, n'okubeera nti n'obusiraamu ye ddiini yange, ndi mutebenkevu siri muswavu, wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya, n'okubeera nti omubaka Muhammadi oyo ye nabbi, ndi musiimu nabyo. Annabbi agamba nti haqqan ala Allahi, kikakata ku Allah, ayurdiyahu, Allah okusiima omuddu oyo yawma alqiyama. Ekyo kitundu ye dhikiri gy'oleeta Allah subhanahu wa ta'ala n'akusiima, kubanga teriyo kintu kisinga bbeeyi. Olaba ne bano ab'oku nsi bwe babeera beewanika bagamba nti yasiimye. Yasiimye kinene nnyo sebo kuba nti yasiimye n'akuwa ettaka. Beewanika ku dderaja, bagezaako okwewanika kw'erego. Ekyokusiima kwa Allah a'zam min aljannati wa na'imiha, lakin yahtaju ila sabr. Kinene okusinga ejjana n'ebyengera byakyo, naye kyetaaga obugumiikiriza. Kyetaaga obugumiikiriza. Mukyala alina emyaka 43. Omwami we gw'abadde ayagala n'afa, n'agamba nti Allah wange, kati ku myaka gino waliwo omukyala watuna naga ku myaka gino ani asobola okumpasa? Ku myaka gino ani asobola okumpasa? Allah wange ongeredde. Bw'osiima ekyo kizibu nnyo kikkiriza, kubanga abamu ddala ogamba nti asa an tuhibbu shay'an wa asa an tuhibbu shay'an, osobola okubeera ng'oyagala ekintu wa huwa sharru lakum, naye nga kibi gy'oli. Omwami wo obadde omwagala nnyo okubeera naye obulamu obusigadde,
wakiri musoko okufa. Allah agamba wa huwa sharrun lakum, omwagala nnyo beere naye ku bulamu bwe obusigaddeyo, naye wa huwa sharrun lakum, oyo mwami wo mubi nnyo gy'oli. Obwangazi obulungi bw'obadde naye buweddeko, obusigadde bubi gy'oli. Allah wange ekyo kyekirungi, omwami wange okufa. Wa asa an takrahu shay'a, oyinza okubeera nga oyina kyotamwa. Wa huwa khairun lakum, naye nga kyekirungi gy'oli. Omwami w'okufa oba okufiirwa omukyalo oba omwana oba gw'oyagala ennyo n'afa. Wa asa an takrahu shay'a, okitamwa. Wa huwa khairun lakum, nga kyekirungi gy'oli. Allah yafundikira otutebenkezamu eyo aya n'agamba nti wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yamanyi mmwe temumanyi. Allah amanyi atya. Kiyinza nakyo okukusukka kunoga naye ddala Allah yamanyi. Mwagala buli kimu kyenfunye Allah ayisiriza ku ye. Obusiraamu Allah buli kimu ng'olaba buli kimu ekirungi ky'otuuseko oyo yabadde ensonga. Noga nti Allah okumugjawo kyekirungi, hawu kirungi kitya? Amanyi baatukubira ekifaananyi ne batugamba kikirako omusawo. Omusawo omuddu bw'amala okufuna accident ne bamutwala mu ddwaliro, bagenda okumutuusaayo, waliwo akawuka ako kabi nnyo naye erinnya lyako sirijjukira, abasawo bakamanyi, nga balaba senga kasukka wano ne kagenda mu kisambi agenda kufa. Omusawo kyakola ayina kuleeta kiso, balina kuleeta bikola byonna basaleko okugulu. Bw'obeera gwe nannyini kugulu, tusaleko kino ekyawansi osigale ng'oli mulamu, kibuzo kijja gy'oli ampuliriza, oba tukuleke akawuka kali nnyo ffe. Optioni eyinza kubeera ki? Obagamba bwe kibanga kyekizza obulamu bwange, okugulu bakole batya? Bakusaleko. Naye omusawo mu prosesi y'okusala k'okugulu oba onyumirwa? Era gwe oba otambula nga bakusazeeko okugulu, how do you feel? Really owulira otya? Oba onyumirwa? Khairul laka, kyekisinga obulungi gy'oli. Kati Allah tulina kwogera byasiima atusiime, naye Allah alinga omusawo kuffe. Ekifaananyi kya Allah kiringa ekifaananyi ky'omusawo kuffe. Omukyala, waliwo omukyala recent gwe nawulidde wa mukwano gwange, bamututte ekibuli nga oba bamuyita nabaana nga aweddemu amazzi, ng'ekyenda ky'omwana kyezingiridde mu bulago bwaki bw'omwana. Omuntu obwato bwali ne bamutwala ekibuli, abasawo lwamutaddeko sikaani ne bagamba tulina kumulongoosa C-section. Naye kubisamu akafaananyi omukyala okumusala, abakyala abasinga okusala basaba Allah akubakingirize. Naye olaba omusawo essaawa zino, ekifaananyi kya Allah kuffe baganda bange kyekyo. Allah kuffe alinga omusawo, bakuleese omwana baluyita batya luno olulira nga lwezinze mu bulago. Bwe batakulongoosamu omwana afa, naawe omukulu okola ki? Ofa. Kati ekiri khairul lak kyeki, ekirungi gy'oli kyekiriwa? Kwe kubeera nga bakusala ne bakulongoosaamu omwana, bwe bulamu, kwe kuwona, kwe kudda engulu. Allah ebintu byatugerera bitugejjako mu magezi gaffe amatono ge tuyina. N'okiraba ng'ekibi, n'okiraba ng'ekizibu, naye Allah agambye wa huwa khairul lakum, kyekirungi gy'okola ki? Gy'oli. N'agamba nti wallahu ya'lamu, Allah yamanyi wa antum
la ta'lamun. Ekifaananyi bw'oba tonnaba kijjayo ng'oli wano ng'oli muzadde, sika ekifaananyi ky'omwana nga agenze n'akwata ekiyenje agenda kirya n'okimuggyako, n'akwata ekirala n'omukuba. Omuzadde waakuba omwana ono ng'abadde agala kulya ki ekiyenje, omwana ono awulira atya? Naam, omwana awulira bubi era akola ki? Akaaba. Naye gwe kati nga gwe omukulu abadde agaana omwana okulya ekiyenje, kirungi omwana okulya ekiyenje? Era omuntu ategeera alina kukola ki? Kumugaana oba kumukkiriza? Naye omwana bw'oba omugaana abeera musiimu? Kyo ekimugaana okusiima butamanya. Ekimugaana okusiima ki? Butamanya. Naawe Allah wo byakkolako ofaananako ng'ekifaananyi ky'omwana oyo, bikusukkako n'okaaba. Obadde ogenda kulya kiyenje, Allah akusinga okumanya naga nti omwami ono okuddamu njagala obeere naye ku nsi ne ku nkomerero, kamutte kati osobole omufuna ne mujjana, kubanga buno obulamu obusigaddeyo obadde ogenda kubeera bubi. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yatutonda yamanyi ffe tetukola ki? Tetumanyi. Buli ekijja ne kikunakuwaza lwaki tomanyi? Kubanga ekyo nga takurahu okitamwa mwana wattu wa yaj'al Allah fihi khairan kathira. Allah yakiteekamu obulungi buki? Bungi. Kati olina kwogera Allah ukyasiima, olina kwogera Allah ukyasiima. Ebimu mu Allah byatusiimako, ekisooka kwe kuleeta dhikiri eyo, raditu billahi rabba wa bil islami diina wa bi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam nabiyyan. Ekyo Allah kitusiimako. Ekyokubiri Allah kyatusiimako mwezi guno gwa Ramadhaani kwe kubeera nga buli w'omaliriza okusala salatu tarawehe ogamba otya? Subhana malikul quddus, subhana malikul quddus, subhana malikul quddus, subuhul quddus rabbul malaikatu warruh. Ekyo bakireeta buli ng'omaze okusala esswala yaki ya tarawiya. Allah kisiima. Ekirala Allah kyatusiimako kwe kubeera nga bw'oba ogenda okulya ddaaku, Allah asiima omuddu alya ddaaku ng'obudde bukoze butya? Bugenze. Allah amusiima. N'olya ddaaku ku budde obusembayo, obusemberayo ddala. Era sunna Allah n'asiima omuddu asibulukuka nga kye bayita kulusu, amagulu g'enjuba gaakabula. Joni nawe nabadde nga abasiraamu bagenda kusibulukuka, naye ng'ekintu ekyo ekimyufumyufu bakyakiraba nga bagamba bukyali. Era nga n'omwazinyi, kubanga mwana wattu ennonda y'abazinyi e Uganda, wera balonda omwazinyi banonya omuntu atalina byakkola. Wera balonda omwazinyi balonda omuntu ataasoma, asembayo okubeera nga teyasoma, yabeera omwazinyi. Saudi Arabia waliyo omwazinyi nga yeyazina okuva mu myaka gy'enkaaga paka kati ng'akyayazina. Naye dokita yasoma ebitabo, ali ku marhala gaki nga dokita. Baina al ulama, wakati w'abamanyi waliwo enjawukana. Minhum, mu bo abamanyi nga yarawuna balaba nti omwazinyi agenda okusinga empeera mu maaso ga Allah olw'okukowoola abantu. Nabbi yagamba nti al imaamu dhamin wal muadhinu mu'tamanu. Nabbi yagamba nti
imaamu security ya kulungama kw'abaddu yalina okumanya ani alina okusomesa abantu era abantu agenda bagamba ki security. Ate omwazinyi mutamanu mwesigwa abamu bagamba abamanyi baagazibwa mu kigambo ekyo ne bagamba nti imaamu manya omwazinyi mwesigwa mu kukuuma ki obudde bw'abantu. Abantu ne bagamba nedda hadithi eyo nabbi agenda ogyogera ng'ebiseera ebyo okwaziina balinnyanga ku mayumba waggulu, olinnya ku nyumba oba ku muzikiti nga wano n'olinnya ali ku kasolya. Kakati ng'ate abasiraamu ennyumba zaabwe ziriwa wansi n'ebinabyo. Kati bagamba bamanyi nti abazinyi baalabanga abantu abali obuki obwereere, naye nga tavaayo najja n'agamba alaba bulabi seeka oyo nabadde jazina naye ngaoyo seeka alhamdulillah. Kati mu hadithi eyo abamanyi baayawukana nga bamu bagamba kyekyo ekyamuyisa mutamanu omuki omwesigwa, abalala nga bagamba yayitwa mwesigwa lwakuba akuuma obudde bwaki bw'abasiraamu. Oba tukwataganya balina kulonda omwazinyi ateekeddwa. Kaleete eswala eno kyangu sobola okuyiga alifatiha nga bwe bagisoma mu butuufu n'ebirala, naye omwazinyi ateekeddwa okubeera nga amanyi emmambya ey'obulimba n'emmambya eyaki ey'amazima. Omwazinyi ateekeddwa okuba nga amanyi obudde nti kati buzibye, si muzikiti nga bwe nabaddeko nga balinda ekintu ekimyufu kimale okukola ki. Anti omwazinyi gwe balonda ne yasalona tagimanyi. Ennonda baganda bange nga mmwe abantu abasoma nga ne wano wali abantu abasoma tulina okukola enjawulo. Tulonda abantu basomye abagwanira, wabula ebigendererwa tetulonda abantu batalina byakukola. Bwe baba banoonya omwazinyi basooka gamba ani wana atava ku kyalo nti akaganda naye tugenda mumusuzaawa kubanga talina buvunaanyizibwa. Tebasobola kuddira muntu wa buvunaanyizibwa ne bamuwa obwazinyi. Nga olabanga balonda chairman era abasiraamu bagamba ani anabeera chairman nti agigundi. Tebasobola kugamba nti seeka nti Haji Musa Haji Sulaimani yasingaku ku bugagga. Ebigendererwa by'okulonda chairman w'omuzikiti balonda muki mugagga. Era genda olabe emizikiti gyonna kizibu nnyo. Omuzikiti gwe najja nankumbi kugye mmanyi, gwe najja nankumbi guliko sheekhe yasoma emisiri bamuta Sheeka Yiga. Emirala gye mmanyi mu kibuga gyonna buli chairman emirala gye mmanyi gyonna buli chairman muki mugagga. Naye ku mwazinyi Allah asiima omuddu nga asiibulukuse kubanga tugambye imaamu manya muadhinu mutamanu. Omwazinyi abeera muki mwesigwa mu kukuuma obudde bw'abantu. Ebimu ku bigambo byabamanyi mulina okulonda omwazinyi amanyi nti kati obudde buzibye okusibuluka kutuuse. Waliwo ekyafayo kye nasomako nga baswaba bagamba nti twasiibulukuka naye nga senga omu ku ffe alinnya ku ŋŋamiya n'atunulayo bw'ati alaba nga enjuba tennaba kugwa. Ng'omu ffe bw'alinnya ku ŋŋamiya n'akola ki alaba nti ŋŋamiya tennaba kola enjuba tennaba kola ki ng'asobola ogirengera. Naye nabbi n'agamba afufiru kasita mulaba kye bayita amagulu. Allah asima ebintu ebyo okukeerera esaddaaku n'okwanguyiza okusiibulukuka. Senga mulabanga amagulu gaaki ag'enjuba nga gabuze kwe kusiibulukuka. Ekyo naye kirabanga ekiddugavu kikyaliwo naye kasi olabanga obudde butandise okukola ki kwe kusiibulukuka. Ekyo Allah kyayagala. Abashiya babeera bavunula etteeka erigamba Allah nga bwe yagamba nti ahilla lakum laylata siyami rafathu ila nisaikum hunna libasun lakum wa antum libasun lahun alima Allahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaykum wa afa ankum
fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataba Allahu lakum wakulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khaytu al-abyadu min al-khayti al-aswadi min al-fajr thumma atimmu siyama ila al-layl wa la tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Ayeyo ku paati esembayo Allah yalagira nti kulu washrabu mulye munywe hatta yatabayyana lakum okutuusa nga mumaze okukakasa nti obudde bukedde. Eyo ye mmambye enjeru, obudde bukoze butya nga mukakasiza. Abali wano nga tebasoma ko ku ddiini bw'aba alyaddako agamba ha bukedde nga bulinga obukyali tuyinza okulya emisana. Lekerawo okulya. Obusiraamu bwobugamba abasomako kulu washrabu lya onywe hatta yatabayyana lakum okutuusa wokakasiza ddala nti bukedde. Abasoma bwe batyo balyaddaako. Abatasoma babeera ku bunkenke bukedde nga ate bukyakutte nnyo nezirimeka ziri 11 oyinza okulya ebisana. Lekeraawo bwe batyo balyaddaako abatasoma. Kakati abasoma bo balya paka webakakasiza ddala nti bukoze butya. Paati eyokubiri Allah agamba nti thumma atimmu siyama ila layli. Ekigambo ila okutuusa kikusitula nga banagamba nti omusiraamu ono mujje wano omutuuseewa ku muzikiti. Babeera tebagambye nti mujje wano muyingiza omuki womutuusiza wonna balaba nti omuzikiti gwegulwa gwegunaswana mumuleka ku geeti nga nkutuusiza omuzikiti gweguliwa kubanga bagambye kukola ki kumutuusa ku muzikiti. Wala tebagambye mumuyingiza muki mu muzikiti. Oba statement etegerekeka. Kati abashiya bwe babeera basiiba batwala omusiraamu mu muzikiti balya basiiba paka obudde obuzibira ddala nga saawa emu kitundu 2 newakasa nti bukoze butya nga bannyonnyola bavunula etteeka erigamba nti thumma atimmu siyama ila al-layl. Mujjuze okusiiba kwammwe paka ddi paka kiro. Kati bo bayingiza omuntu wa naye ate ffe Allah yatulagira omuntu mukomya kuki simanyi oba kitegerekese. Kati oyina bubaza nti amagulu g'enjuba sikyagalaba. Amagulu g'enjuba sikyakola ki sikyagalaba. Amagulu g'enjuba mugamanyi bazita batya se sunrays bazita sunrays zoze mumanyi. Omusiraamu ayinza okundisappointinga nga muwarabu taliyo ne mu luzungu taliyo kati nomubuuza gwoli luddawa. Sunrays takamanyi, kulusu takamanyi, amagulu nako takamanyi. Ugati musiraamu yafe gwoli luddawa talina waagwa. Amagulu g'enjuba kasita olaba nga gakoze gatya gaweddewo. Sahabi yagamba nti senga omukufu yalinnya ku ngamiya ye n'alinnyako bw'ati yandirengedde enjuba. Naye nabbi yatugamba aftiru mukole mutya. Allah asiima nnyo omuddu alyaddaako ng'obudde bukoze butya bugenderedde n'atagirya ku ssaawa 9-10. Olwo bagamba nti nyinza obutazuukuka kanjirire ddala ku kyeggulo eyo siddaako. Era nali amachapati genga 8 awo nga ne bwanayita wagamba aki alhamdulillah singa salidde chapati zange beera nga omuyivu atula mu ddarasa. Omuyivu teyeeyisa nga atali muyivu. Banaye tulina ekizibu baganda bange ekyokuyiga eddiini eno. Tulina ekizibu ekyokola ki kyokuyiga eddiini eno. Eddiini eno ekulembeddwa n'okuwanirirwa abantu abatagisoma. Ekulembeddwa n'okuwanirirwa abantu abatakola ki abatagisoma.
Sheekh omu yatusomesa yatubulira akafaayo akatusesa kaali kasesa kaali katukwatagana ku mukyala ku mwami yali anoonya okuwasa. Kakati abuuza Haji olina omuwala atuuse okufumbirwa. Sheekh amumanyi n'amugamba nti ye gyali Sulubaiyi atuukadde okufumbirwa. Haji n'amala n'amubuuza Sheekh ani amwagala. Sheekh n'amugamba nze akyasoma. Naga nti ate Haji ogambi yamala okukola ki? Mbadde mpubiddwa Sheekh akyasoma. N'amugamba asoma kosi nkya kosi gyaliko ya myaka 5 ate ali mu gwakubiri onoogumiikiriza. Sheekh inshallah njagala oyo waliwo alimu kuki mu ddiini ku ddiini gwe njokola ki ogumiikiriza. Naye wali neighbor agisula naye alina ki omwana. N'agamba Sheekh lwaki yatumiza ekyafaayo ekyo. Naga nti olw'okuba abantu abakulembera eddiini tebaasoma tebawa value yasoma busiraamu. Bw'alabanga Sheekh babawa buwi sente babawa buwi kanzu basaba muzikiti kakati ngende muwo omwana wange. Ekyo kiddayo eri abazadde abazaala olwaleero. Buvunaanyizibwa bwammwe okuweerera abaana bammwe okusoma ebintu ebyo sakyula n'eddiini. Si Sheekh simanyi Sheekh baseeka bemumanyi abanene kutuusa kulamanzaani nga kati n'omuyita. Bw'omuyita naga nti Kasule njagala ebbaasa ya miliyoni 10 kuba mbadde nina okgenda ekibuli nina okgenda mu Tajaazi nina okgenda e Kajazi naye gye emikolo gyonna nkoze ki gisazizaamu gye ku mukolo gwo emitwalo miliyoni 7. Waliwo omugagga mu Kampala yali akulira ekitongole kyakulira ekinene naye baakisaanyaawo Lukwago yakijjawo. Yaweereza omugagga emiliyoni 3. Sheekh ng'amuyita ku ki? Sheekh n'amugamba nalese emikolo nadde n'ogenda mu Tajaazi kibuliwa Kajansi nengisazaamu gye ku mukolo gwo mpeereza miliyoni 3. Beera serious. N'akwata omwana yaleeta ebbaluwa n'agizzaayo. Era omugagga n'ayogerako sente n'aweza miliyoni mmeka? 7. Sheekh agendewa ebyo temubimanyi naye mwe ebiri mu system. N'ekyo ekibireeta aljahal butamanya ddiini ya Allah. Sheekh talina byanjawulo bya duwa gyagenda kusaba yanjawulo gy'otasobola. Naye olw'okuba ensi eno efugibwa abantu bataasoma okuva ku topu oyinza okusiŋŋaana akulembera eggwanga lino nga mulimu mu nsi muno. Twala kifaananyi kya ggwanga lino. Mu nsi muno mulimu abantu abalina baprofesa baani abasoma masters naye muyinza okuba nga mukulemberwa omuntu nga bakubuuza ekifaananyi oyinza okukisiŋŋaana mawulire wonna nga bamutikkira nga tekiriiyo. Era abamu nga batankana musajja oba yatuula senior 60 yagituula e Tanzania. Kakati ne muzikiti muyige eddiini ne muzikiti bwe batyo bajja balonda. Sheekh ono bayasomera oyo asoma namwe mulonda mu mutya kubanga Sheekh amanyikibwa nnyo. Kakati mutyo mubuuza ebuuzo nga muwo bwaki wa imaamu kumbe abatisiza buki nga abasobola wa imaamu bakola batya. Kyekigo kye tuliko kyekigo umma eno kyekola ki kyeriko. Buli kintu ekikakata okumanya kwa bbeeyi buli kintu ekikakata mu kumanya kukusiiba kimanye muganda wange nti oba tokimanyi musango kubanga ibaada y'okusiiba amanyi bagamba nti buli ekikakata okuyimirizaawo ekyetteeka nakyo kibeera kyaki kyatteeka. Okumanya ebikwata ku kusiiba olw'okuba okusiiba kwaki nabyo byaki. Okumanya ku bikwatagana ku salatu taraweehi kya sunna kubanga ne swala yaki ya sunna oba kitegerekeka. Wabula okusiiba buli kyolina okukola oteekeddwa okukimanya olina kikola ala ilmi. Limaadha? Kubanga kyogenda okukola wajibu kyogenda okukola kyaki kyatteeka. Olina okumanya okulya ddaako sawa mmeka budde kyobaddaako ogusembayo kikkakatako si kubeera nga bali abataasoma bye tukoze tutya.
olina okumanya okusibulukuka. Basibuka budde kikuba nabadde ku Market Street, Imaamu yabadde tannaba kujja, naye ng'obudde bwazibye dda. Omwazinyi abagamba nti atunula ku ssaawa, ffe tugoberera budde buno, yaga nti tezinnaweera emu n'eddakiika 4, mulindeeko. Alina obuvunanyizibwa bw'omuzikiti, yabagambe nti mulindeeko kyabulako eddakiika 3, naye ng'enjuba wallahi yagudde ki, obudde bwatuuse dda. Abagamba mulindeeko. Lwaki? Tamanyi kyatteeka kyokka ng'akola kyaki. Kakati sawumu tugenda kufundikira na bino. Sawumu abantu bagivaamu nga Allah tabasonyiye. Sawumu abantu bagibeeramu ne batakola njawulo. Nabbi yagamba nti man saama, omuntu asiibye, imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Hadithi etegeeza ki? Oyinza oteekawo wano nga buli addamu omuwanku 5 ezibalema okulya, ntekewo ezisooka, hadithi etegeeza nti man swama imanan, yani itiqadan wa huwa ya'taqidun li fardiyatihi, asiba naye nga akakasa akkiriza nti kino kyenkola kyaki, nteekeddwa, kyenkola siyamba wabula nkoze ki, nteekeddwa, kiri kyatteeka, rukunu min arkani madha al-islam, mpaji ng'osiiba imanan, ng'osiiba n'obukkiriza nti kino kyenkola mpaji mu mpaji zaaki, era bwe njimenya mba mmenye eki. Allah amusonyiwe. Oteekeddwa okuba n'obukkiriza nti okusiiba kuno kwensiiba kwaki wajibu, kyatteeka ku nze. It is not optional. Tarawuya, it is optional. Oba oyagala osaala oba toyagadde, ani agambako? Okunnumbuka n'okola ki? Ng'abasema bakoze ajja n'asaalayo 2 n'amala n'agenda, omu ajja n'asaalako 4 n'agenda. Era olumugamba kagamba seeka si kyatteeka, neerabira nti alina amazambi mangi, Allah geetaga Allah okola ki? Okumusonyiwa. Kubanga man thabata anhu annahu man qaama thabata ani nabi sallallahu alayhi wasallama, hadithi yanywera nkakafu ku nabbi ng'agamba nti man qaama, oyo yenna ayimirira khalfa al-imaamu, emabega wa imaamu, hatta yansarif, okutuusa lwakola ki? Lwamaliriza, gufira lahu ma taqaddama min dhanbi, Allah amusonyiwa amazambi ge yakulembeza. Oyimirira naye paka lwokola ki? Teweeyisanga abataasoma abakola batya, ajja n'asaalako 2 bw'omuganga si kyatteeka seeka, alowooza yasoma obutamanyi nti kyatteeka, kumbe teyakola ki? Tamanyi nti olwo hadithi emusonyiisa amazambi. Paati ey'okubiri, wa ihtisaban, wa ihtisaba. Mu bwongo obwo ddala ngamba nga tonnimbye wa weegambe, wali okitadde mukono ogamba mutuufu Allah agenda kumbala okusiiba kuno saawa ku saawa, saawa kuki? Ku saawa. Nobeera ng'otaddeyo nnyo obwongo mu kusiiba kwange, saawa yasose nakoze ki, saawa yazzeeko nakoze ki, saawa paka wensibukidde mbadde ntya. Wali weebazeemuko mu kusiibako nti Allah agenda kumpa empeera ddala, saawa eyasoose nalimbye, saawa eyokusatu navumye, saawa eyokuna Allah nampa empeera.
wali ofunyeko ekyomukusiiba bwobanga tokifunanga osiiba oyinza mwana wattu obutasonyiibwa ate nabbi yagamba amazeeko sawumu nga tasonyiyiddwa enyundo yerwale ki kitegeeza oba oviiriddemu awo kitegeeza tofunye mukola kutya mukusiiba muhasabatu nafsi kuba kwebala mwoyo gwo okuva min saati lula saawa eyatandise saawa yakoze ki eyatandise esaawa yakoze ki eyatandise nakoze kikakusawe nga buli okusiibako konna okubala n'okuteeka ku minzaani oba oli emiteeko giri esatu oba ebiri omuteeko ogusooka nga gwo mu kusiiba nga gwo mu kusiiba gubeerawo nga alina okunoonya wanaakubira matatu oba bw'okuba matatu enjala tekola ki tekuluma oba kati kanneebake nga zuhuri weewedde nadde engulu nga magalibi naatera okuyingira era n'asala busazi asiriye ng'agijabwirira n'alinda kusibukuka ogwo gwe muteeko ogusooka n'obayo omuteeko ogwokubiri nga gwo buli kaseera guba ne kyegukola tuli seefu newabayo omuteeko omulala nga gwo buli ssaawa guba neki nekyegukolaga nti kansome ku Qur'ani aba ali awo n'agamba kangende nambule kuki ku balwadde aba ali awo n'agamba nti naye gundi oli yaŋŋambye tayinaamu kamutwalireyo ebbiri aba ali awo n'agamba mukulu wange nandudde omukubira ku simu kamukubire kuki ku simu lwaki imaanan wa ihtisaaba asuubira Allah omubala kati Allah okubala tatunulira toto okubala tekitegeeza bungi nti ogenda 15 kitegeeza kubala 10, 12, 13, 14 paka kumeka kyebayita okubala saawa esooka wagiisa otya te wagiwangula saawa eyokubiri wagiisa otya kwebayita okukola ki era mu hadithi emu yatugamba nti buli anaabalibwa udhiba buli wakubalibwa buli anaabalibwa akola ki wakubonerezebwa buli alibalibwa alibonerezebwa hadithi emu kubanga kizibu nnyo okubeera nga akubala yani akubala yani ya Allah kakati olina okubeera nga ihtisaaba ennyinga eyo otunula buli ssaawa egenze muganda wange waliwo omusiraamu nga bukyanga Ramadhaani etandika tasomanga ku Qur'ani wallahi nga tasomanga ku Qur'ani waliwo omu nga yasomako ejjuzu ezi waliwo omulala nga sekanze nandibadde nasoma naye sigimanyi ngaoyo naye tafangayo kugamba nti shahru ramadana alladhi unzila fihi alquran hudan linnas nga tafunangayo budde kugamba nti omwezi guno gwakkiramu Qur'ani kanfune seeka ajinjigirize niwe kinaba kostili kitya nja kisasulira naye seeka akole ki anjigirize jenga ali awo omusiraamu wera wasoma Qur'ani yalowooza obikula bikuzi waliwo abamu abalina hadithi nti newe obikulamu bikuzi nga tewabisoma n'olabamu ofuna empeera zasomye eyakusomesa bwatyo yakulimba la yastawiyani mathala hal yastawi alladhina ya'lamun walladhina la ya'lamun la yastawiyani mathala Allah waga eyakusomesa nti ofuna empeera zasomye yakulimba ng'otuna mu butunuzi n'olaba oluchina
waliwo omusiraamu ng'oluwarabu talwawula ku luchina wallahi ng'alaba bifaanagana. kakati ng'ogamba yafuna empeera z'oli akola ki? la yastawiyani, tosobola bageraageranya. naye allah yakubuuza hal yastawi alladhina ya'lamuun, abafaanagana benkanankana? alladhina ya'lamuun, abo abamanyi, walladhina la ya'lamuuna, n'abatamanyi. hal yastawiyani mathala, basobola okwenkana? osobola okubageraageranya? omwana ayagala okulya ekiyenje naawe akimugaana, mufaanagana? noga nti omwana abadde ayagala okulya ekiyenje naawe akimugaanyi, fenna tutegeera kyekimu. seeka nga bwatyo byakusomesa si kituufu. kyatteeka okugiyiga, kyatteeka okukola ki? okugiyiga, kubanga oteekeddwa okugisoma. nze nina kampani yange bagita Bamulaika Hijja and Umrah Services, etwala abantu e Makka. naye nafunye haji agenda basitula nkya, ali mu basitula enkya, ne mugamba gamba labbaika, kubanga talbiya olina bw'oba ogenda e Makka labbaika allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak. eyo talbiya ojogera nuga nti allah wange nyanukudde. bagita rihlatu tawhidi, lugendo lwakwawulani allah wange nyanukudde kubanga wankowoola, nyanukudde. innal hamda, nkakasa ebye amatendo, wan ni'mata, n'ebyengera, laka bibyo, wal mulku, n'obufuzi buki bubwo, lugendo lwa tawhid. kati nafunye haji ng'agenda ngagamba labbaika, n'agamba rabbaika, nemugagamba labbaika, nagamba nemugane labbaika, naga labbaika, nemugane la sharika lak, nagamba la sakarika lak, nemugane la sharika lak, siri mulwala. nemugagamba la sharika lak, nagamba la sakarika lak. katebeze swala gyasala, wallahi bannaye eno mawusimu etegeeza nkomerero yo, Ramadani etegeeza nkomerero yo. naye nga bwotyo bw'ofaanana muganda wange, naawe oyimirire n'abantu abafaayo nga naawe oyagala jjana ku levo y'emu, wallahi nga bwotyo bw'ofaanana. musiramu namugambe gamba la sharika lak, nawulidde ennaku kubanga tuwangala naye era bujjo mbadde nga nsiŋŋaana waliwo tusaalira olwedde yakulembedde tuswala n'embeera emabega. kati nagambye bulijjo ansaaza biki kubanga simuulyanko muyalwatu. naye yamugambe la sharika lak. nabbi yagamba omuntu agamba nti la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu lahu lmulku wa lahu lhamdu wa huwa ala kulli shayin qadir 10 marrati, omuntu agambe eyo dhikiri ng'ogireeta emirundi 10. nabbi yagamba yunjihi min kulli sharri, allah amuwonya buli kabi, allah amuwonya buli kabi, allah amuwonya buli kibadde bamuteekedde omumukosa, naye oyo akikolanga era enniye yagiina ng'alina iri mu soolya abigwamu buli gwe twagambye. wayurfa'uhu ad-daraja, allah namusitula ki eddaala buli mulundi, allah namuggyako ensobi buli mulundi, allah akuggyako ki ensobi. erina fadairu oba emigaso nga 10. naye raba omusiraamu gwogamba nti la sharika lak, naye nga tajogerangako bukyangazaalibwa. naye nga Ramadani eyajja okukusangawo neeno okukusangawo, kiraga nti muganda wange ogenda naye bagamba la sharika lak, nogamba la sakarika lak, la sharika lak haji, la sakarika lak, la sekaddamu awo la sha, era nemugamba nafukanga bebi
kyobulaba omuntu nga akusinga okumanya gwobeera mwana, waba akusinga sakula kuyobeera mwana, waba akusinga ddiini kuyobeera mwana newankubadde omusinga emyaka, kubanga agenda kugamba la sharika lak ogambe la sakalika lak, kati kyogamba mwenkana. Kati eyo dhikiri nga wiqayatul mu'min, lugo lwa mukkiriza olumutangira ebizibu, tajogerangako bukyangazaalibwa, tajogerangako bukyangazaalibwa. Wamu n'ekyo okutuuka kwa Ramadhaani dalilun wa ishara, bujulizi obulaga nti onootera okufa muganda wange, bujulizi obulaga nti ne Ramadhaani abagiyingira bamiteeko egi. Waliwo omuteeko nga gwo tegugiyingira, gufa Ramadhaani weyingira, ne wabaayo omuteeko nga gwo gugiyingira nga tegugimalaako, ne wabaayo omuteeko nga gwo gugimalako naye nga tegweyongerayo, ne wabaayo omuteeko okola ki? Ogweyongerayo akaseera. Oli muteeko ki? Togumanyi kubanga toyina ndagaano gyewakola ne Allah. Guli ogusooka gwo gwoyinza okugamba nti gwe waguyitamu kubanga wakola ki? Naye oyinza okuba ogenda kufa mu Ramadhaani. Mawsimu ebeera sizoni min almawasim, mu sizoni al akhira ez'enkomerero au ukhrawiya. Eno sizoni mu sizoni z'enkomerero. naye bw'otyo bw'ofaanana akhi karim. wamadha qaddamta lihayatik al ukhra, obulamu bwo obwenki obukoleredde ki? nga hakaza taish, bw'otyo nga bwewangaala obulamu bwo obukoleredde ki obwenkya? la sharika lak la sakarika lak. Omusiraamu omu eyaliwo ye yatulika n'akwata ku mumwa, kubanga oli haji nga w'amaanyi, n'akwata ku mumwa n'aseka. Kati haji n'aŋŋamba nti seeka tujja somera nga ffe tujja sigala mu muzikiti aba ompiseemu. Akhi kibi lumu tunulira ebigambo ebyakabi omusajja Fudayl ibn Iyadh yasiŋŋaana enjogera ziva ku bantu al-mukhtalifa, naye yasiŋŋaana omusajja n'amugamba kam atat alayk ya rajulu, kam atat alayk. Yamugamba oyina emyaka emeka? Faqala 60 sana. Musajja n'amugamba 60 sana, nina emyaka 60. N'amugamba munzu 60 sana tasiru ila rabbik. Yamugamba oyina emyaka emeka? N'amugamba nina 60. N'amugamba emyaka 60 gyonna otambulodde eri Allah? Faqala na'am. Musajja n'amugamba nti ye. Fudayl ibn Iyadh n'amugamba yushaku an tabluga, ekiseera kituuse osinkane Allah. Kyensooka okutegeezaawo nti buli ali wano n'emyaka gyo gye simanyi naye yagizza obuto, eyagizza obuto afaanako ng'oli omulongoofu eyali aganye okusinkana Allah. Ne bamulagira akwate ku mbuzi buli kooya. Allah amwaddemu emyaka gyali meka? Gyali 100 buli kooya, oba gwali mwaka oba 100. Naye kwata ku mbuzi oba ku ndiga buli kooya okafunyemu omwaka. N'amugamba nti thumma maadha, oluvannyuma ki ekiddako? N'amugamba okusinkana Allah. Naga bantwale kati, oba newe namala okuwangala egyo emyaka ajja kukola ki? Yoyaza emyaka obuto, naye era ekiseera kijja kuggwako, ojja gizaayo kituuke nga tokyasobola. Naye yamugamba yushaku an tabluga, ekiseera kituuse otuuke. Omaze ebbanga eryo lyonna ng'otambulodde eri ani? Yushaku an tabluga, ekiseera kituuse okole ki? Otuuke. Faqala rajulu, omusajja n'agamba inna lillahi. Kalimu enjogera nyingi.
ezimu ku zo bwe yamugamba nti yushaku antabuluga ekiseera kituuse olugendo lwo lukoze lutya lugguko sinkane allahu buli ali wano kimanye nti otambulodde eryani naye onootera okutuuka kubanga ab'emyaka ng'egigyo bakola ki kakati wamala omuga nti yushaku antabuluga enkaaga nnyingi nnyo onootera okukola ki okutuuka njogeremu yagamba nti fabaka bukaan shadida min khashyati llah n'agamba n'akaaba olukaaba olw'amanyi mu kutyani mu kutya Allah thumma qala inna lillahi wa inna ilayhi raji'un sajja wamala okukaaba n'agamba ddala ngenda kumusinkana Allah kituufu ampuliriza ojja kumusinkana inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ngenze naki ninaki sajja naga inna lillahi nawe taarifu maanaha hadhihi kalimati taarifu maanaha au taarifu maanahu ebyo bigambo byogedde omanya amakulu gaakyo n'amugamba naamu n'amugamba kitegeeza anna lillahi abdun inna lillahi ana lillahi abdun inna lillahi kigamba nze ndi muddu wani wa Allah era nekitegeeza wa inna ilayhi wa ana ilayhi raji'un era kitegeeza nti nze ndi muddu wa Allah era gyali gyengenda okukola ki Fudailu n'amugamba nti man alima yenna kitegeera nti wakudde eri Allah faliya'lamu man alima annahu bayna rabbihi mawqufun buli akimanya nti ajja kuyimirira mu maaso ga Allah we faliya'lamu akimanye annahu mas'ulun nti wakola ki wakubuuzibwa waman alima annahu mas'ulun era omuntu bw'ategeera nti wakubuuzibwa abeerenga ateekateekera ebibuuzo eki ansa gyabyo fabaka marrata thaniya kama fi riwayatin ukhra sajja n'akabeera nga bwe kiri mu njogera endala n'agamba nti famal hiila nga wuli ebigambo byamugamba bimukuba ku mutima ogenda kusinkana Allah ogenda kudda eri Allah ekiseera kituuse otambudde nnyo n'otera okufa nga wuli bimutuuse wano akaabya amaziga gaweddeyo namubuuza famal hiila kyekiddako solution eri kikati sajja agamba Fudailu ndi mikono gyo solution eri kikati n'agamba ittaqillaha fima baqiya kubiriza ekintu kimu omaze ebbanga nga tomanyi ddiini omaze ebbanga nga tosobola kugamba nti la sharika laka ng'ogamba la sakalika laka ittaqillaha fima baqiya kola ekintu kimu tya Allah mu budde bwe obukoze eki obusigaddeyo yaghfiru llahu laka Allah ajja kukusonyiwa mamadha ebyakola ki ebyayita bw'onoolemererwa okutya Allah muganda wange mu tayimu yeesigaddeyo noonoonya okukola Allah ebintu byakola ki byasiima naam Allah tabaraka wataala n'ebikadde agenda bigatta ku bipya Allah abeere nga akuyingiza ki omuliro faayo muganda wange oyige ebikakatako faayo obeere nga oyiga eddiini ove mu bantu abatamanyi busiraamu ove mu bantu abasiiba naye nga ye mu kusiiba akuba bukubi matatu n'apaasinga obudde n'alowooza nti ekyo kikola ki kimala ekikulu kusiiba bambi ekikulu si kusiiba wabula ekikulu gy'emirimu gyokola ki gyokola mu tayimu yo ng'okoze eki ng'osiibye wa barakallahu fikum wa kathara allahu min amthalikum subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. matena marungi ga Allah tusaba okusasira n'emirembe bidde Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tumwebaza Sheikh Abubakar Sowet olw'omusomo mulungi ogwo. Saba Allah subhanahu wa ta'ala amutukumire ayongera okubeera nti agasa umma. Mpozi waliwo program eddako egenda kubeera nti eyanjulwa baganda baffe insha Allah ta'ala. Muganda wange ono kajanjule insha Allah ye program eddako oluvannyuma lw'omusomesa avuddewo insha Allah ta'ala. Assalamu alaikum warahmatullah. Naam, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baganda bange mwenna kusooka tubeebaza olw'okujja mu bungi bwe muti. Omulanga gwaffe kiba kitegeeza guwuliddwa kumpi ensi yonna, era tusaba Allah subhanahu wa ta'ala abasole mu musera. Naam, programu eddako waliwo program gye tugenda okuzzaako ngeri open discussion, tubeere nga tuinteractinga mu mbeera ez'enjawulo. Programu eyo twalabye nga ya mugaso kufa abasiraamu, era abakyala bagenda kuwa endowooza zaabwe n'abaami bawe endowooza zaabwe mu mbeera y'emu insha Allah. Abaami tujja kubeera nga tujja mu maaso tubeere nga owaggwe vyuyo kubanga ffenna kitukwatako. Abakyala waliwo akazindalo ke bagenda obbawa, nammwe endowooza zammwe tuzaagala nnyo kubanga ensonga ffenna etukwatako, ate bwe ba ya busiraamu eba etukwatirako ddala ffenna wamu. Naam, okubeera nga njanjula eri baganda bange abasiraamu abataabaddewo neyanjudde, naye tujja kweyanjula mu maaso awo kubanga nga Thuraiya tuyinawo time ey'okubeera nga tubabuulira biki bye tukola, oli aveerewo nga ategedde bulungi kye tukola. Manya ze Shafiki yawe ngira nkola nga PRO mu Thuraiya Islam Media, nga kitongole kino mu katono ennyo twakiteekawo tusobole okubeera nga tusaasaanya irimu y'obusiraamu naddala ku social media platforms. Era nga tumanyi abaliko ku platforms zaffe, tuli ku WhatsApp, tuli ku Facebook, ne tubeera ne ku YouTube. Ebiseera ebisinga abasomesa bano tukwata irimu yaabwe ne tubeera nga tugisaasaanya mu platforms zaffe ezo ze tulina. YouTube emisomo gye giri, Facebook following oteka mu Thuraiya Islam Media Uganda, YouTube oteka mu Thuraiya Islam Media. Lwakubanga abasinga okubeera nga beegasa mu programu eyo babeera ku WhatsApp. WhatsApp tusindikako emisomo mingi egya audio ne tubeera nga tubenefitinga abantu bwe tusaba Allah tuteeremu obwangu. Era namwe tubasaba okwa WhatsApp yo olina okubeera okusubscribing okufuuka member n'obeera nga receiving emisomo omwaka mulamba. Bw'omala okusasula emitwalo 2 oba ofuuse member for a full year, osigala receiving emisomo omwaka mulamba. Kati okurenewinga buli mwaka turenewinga membership yaffe eyo osasulayo $1,000 buli mwaka paka ugowoko nti guno mwaka $1,000 sijja gusasula nkoyo ku kisinziira ku kikyoba osazeewo, naye nga twalaba nga kafi ako katono nnyo. Ate tulaba nti omuntu waba kwegamba kiraga obuvunaanyizibwa n'okwagala kw'eddiini omuntu kwaba